Isaac Ssemakadde President wa Uganda Law Society gyali e Rwanda mu buwanganguse yatukakasizza dda nti munnange kituufu ali mu buwanganguse yadduse okwewonya ku lw'obwenkanya era n'ategeeza nga bw'agenda obutassa mukono agenda kusigala nga akyalwana okutereeza enkwasaganya y'emirimu mu kkooti za Uganda. Ate munnange era omulamuzi Sekaana eyavuddeko okuwanganguka kwa Isaac Ssemakadde naye ali ku kyokya kubanga okusinziira ku bataputa ku musango gwe yasaze ku yasinzidde okubeera nga ayagala Ssemakadde asibwe emyaka 2 munnange beewuunya nti omusango gw'olinamu interest nawe kennyini ng'olina obusungu ate ojja otya okubeera nga ogusigalamu n'ogusala kijja kitya. Naye kirabikanga ate ku sayidi endala olutalo olw'amaanyi oluliwo wakati w'essiga eddamuzi ne executive era nga judiciary ne executive kirabika bano balina embeera ey'okusika omuguwa kubanga ddolo gye buvuddeko yakakasiza n'agamba nti tewali nannyini Uganda. Yagambye nti nobody owns Uganda. Nobody owns Uganda. Fenna Uganda tulina gigabana kyenkanyi. Muganda wange bino bitutwalawa kasooka okulamusaako nga bulijjo Uganda atalaagiwe ndi nnyo wano mu mikwesese nga bulijjo emimmonde n'emiwogo nkyagivuunyuula. Teweerabira nti Timo Property Consultants Limited bano be basobola okuguza ettaka oba okuzimbira ennyumba oba okugobera ku nsonga z'ebyapa n'ebintu ebirala bingi nnyo gwe bakubireko ku ssimu zaabwe ziri awo oba genda ku TikTok ku kibanja kyabwe osobole okutegeera biki ebikolebwa eyo mu Timo Property Consultants Limited. Ate Hillside View Apartments gye ziri nnyo wali ku Kasozi Jjanyi Entebbe Road. Bano nno bagamba nti balina offer basobola okukunona ku airport free transport bw'obanga obuukinze okubeera nga ogenda kusuula ku Hillside View Apartments. Jjukira nti zino apartments zirimu buli kimu, teweetaaga kweteeka kintu kyonna. Osobola opangisawo olunaku olumu, 2 wiiki, omwezi oba omwaka gwe munnange nga bw'obeera oyagadde. Bugambe teweetaaga kweteeka kintu na kimu, buli kimu mwekiri. Osobola okwefumbira ekiyungu mwekiri, ebisenge ebisukka mu kimu. Ate wifi weeri ya bwereere, security eri gguluggulu, bakeyateekazi balungi nnyo okukosa n'omulirwano omulungi ennyo owatali mugotteko. Wali ku Kasozi Jjanyi Entebbe Road, osobola okuyita Namulanda, Ekajjansi oba Ekitende, wonna munnange otuuka ku Hillside View Apartments. Omusawo omukugu ate ali talented wali nnyo, bannayuganda bangi nnyo bamwetanidde babeera bansaba ennamba yo wano. Waliwo abantu abali talented bannange mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo. Kati musobola munnange okumweyambisa obanga nze namuzuula nkyamukaka okubeera nga ajja kwano ku Uganda atalagi atisa tuwengayo olunaku atunnyonnyole ku bintu ebimu. Oba oli abantu banaaba bamubuuza ebibuuzo mu comment section. Nkyagezaako nnyo okulaba nga at least agulawo TikTok account, at least ajjengako wano ayogere. Naye muganda wange abasajja babatiisatiisa batiira ddala kubanga abo batono nnyo abali wano mu Uganda abali talented abamanyi nti cancer bino biki bino buli kimu bakirinako idea po. Jangu wano nze nkuwe ennamba. Bwetyo zigometa yaffe nga tumaze okubeera nga tujjako ekiyinja eri musiga eddamuzi kiki ekiri awo. Tutandikidde wa Ssemakadde. Ssemakadde gyali mu buwaŋŋanguse wali e Rwanda. Agamba sijja faanaganako nga bannange be baasalira omusango ogwo ogwa contempt of court era tugenda kuba naye tubayitamu bonna tubalabe kubanga si ye yekka bano abasajja babeera tebasaaga kasita bagukusalira bajja kusiba ewatali ensonyi yadde n'akamu kubanga newankubadde waliwo ate obukuubagano wakati wa judiciary ne executive naye ate era still mu executive mwennyini mwemuli abo be bakolagana nabo okusobola okuvulunga ekintu kubanga bakifunamu akasente kayitirivu ennyo era nga y'ensonga lwaki Ssemakadde yadduse okuvumirira bino byonna obuli bw'enguzi n'obutali bwenkanya byonna muganda wange ne benyiiza abasajja era
omulamuzi Sekaana nga bwe ngenda okubuulira mu maaso awo ya admitinze nti mutuufu naye obubaka Ssemakadde bwe yateeka ku mukutu gwa X bwamunyiiza nnyo kati olwo n'asalawo n'agakanzi gye nkusalira omusango naawe ojja kijjuutuka ojja kajjo kijja kukuggwako. Kakati munnange Ssemakadde atugamba nti bannange nadduse mu Uganda ku lw'obwenkanya era nja kusigala nga nkyalwana ku lwa kkooti z'e Uganda nga nsinzire no mu ggwanga erya Rwanda. Isaaka Ssemakadde kati osuubire nti kubanga gy'alaze ate yewa anko wa munnaffe anko wa munnaffe kubanga ate naye sayidi eri jjukira nti yagambye nti ku lw'ensala ya kkooti enkulu nga basala ensala gye yakawanga egaana kkooti masho okuwozesa ba civilians ayagala written apology muhoozi Kaine Lugaba ayagala abalamuzi ssibu sigedda muziri muwandike eri mwetondere omusajja w'enswirire oyo naye bannange okuza abaana naye Isaaka Ssemakadde ono ye president wa Uganda Law Society fena tumumanyi bulungi nnyo bannange avuddeyo n'ategeeza ensi kwegamba aleme kubeera awo nga yeekwekera nkyalina emirimu gy'endika eno akakasiza n'agamba nti yadduse Uganda n'agenda e Rwanda era eno yagenze munnange okulaba ng'afuna obubuddamu olw'obunkenke obw'amaanyi obuliwo mu gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni eno gye mulaba obunkenke bw'amaanyi naye nga bwe nkugambye nti eri gyaddukidde katusuubire nti tebabyeyingizemu kuba nabo balina ebizibu ebyabwe nga Kagame bwe yagamba juzi nti balina ebibamala nabo balina ebibamala. Kakati munnange kubanga Ekkinya nkimanyi Ekkinya ye tasobola kugenda yeeyo Ekkinya waafa ate yo waafiira ddala ye Ekkinya waafa kuba yali badde oba oli awo agenda Ekkinya kubanga eriyo eriyo balooya ab'omutawaana ennyo naye sisebo nagaka ngende e Rwanda wano muganda wange woolumira ku lyogenda okukoza. Kakati munnange mu statement Ssemakadde gye yatuwadde yagambye nti he would continue his fight for judicial accountability against corruption despite being in exile. Newankubadde munnange ali mu exile agenda kusigala ng'akyalwana obuli bw'enguzi obuli musiga eddamuzi n'obwannantagambwako omuntu akola ekintu n'agenda bugenzi bw'atyo olw'okubanga be bali mu system ey'amateeka n'agamba ebyo byonna ayagala bifuuke olufumo wano e Uganda. Kati Ssemakadde atugamba yabadde alina okudduka okuva mu Uganda okusobola okusigala nga mulamu nga tumuwuliza era asigale ng'akyakola emirimu gye. N'agamba naye olutalo lwendimu olw'okwagala obwenkanya wamu n'obwerufu mu ssiga eddamuzi terugenda kukoma wano. Ngenda kusigala nga njogerera eno ng'emmeeza nzikubira eno e Rwanda paka obwenkanya munnange bwe bunaatuuka oba bwe bunajja mu ggwanga lyattu Uganda. Ssemakadde okudduka okuva mu Uganda kiddiridde munnange okumala emyaka nga pressure ebadde emuteekeddwako jjukira buli lukya ayongera okuwanda omuliro karate baakosa bangi nnyo mu gavumenti ya Gen. Museveni kale pressure bwetyo ne yeeyongera olw'okuba nti munnange azenga abasomera era nga balangira okweyingiza mu mirimu gy'essiga eddamuzi ne baleetawo obutali bwenkanya. Agamba nti Uganda Law Society erina okubeera nga eremerako era nga eri backed by its full membership. Tegenda ku backinga down era ono atutegeeza nti bagenda kuba nti nabo balwana okulaba nga judicial officers baba holding accountable. Abo bonna abaliko kye baakola balina okubisasulira era agamba nti ekigendererwa ekisookerwako ddala kwe kulaba nga bagogola oba bakirininga up essiga eddamuzi olwo
bagobe ba officials abali b'enguzi olwo basuke bazze munnange ekitiibwa musiga eddamuzi abantu batandika okubeera nga baddamu okukyesiga batandika okubeera nga beesiga legal system eya Uganda. Ssemakadde ekyo munnange kyaliko era nange siraba bukyamu bukirimu. Agamba nti abantu ba Uganda beetaaga esiga eddamuzi erisobola okubeera nga libaweereza, so si eryo erijjudde obutali bwenkanya n'obukuusa okukussa n'okubeera nti nno bannabyabufuzi baalyefuga baaliyingirira bannayuganda bonna ne tumuwagira okoleka abo abatonotono muganda wange era nga bwe batunuulira weebuuza nti mwe muli baawa mwajja mutya wano. Kale bannayuganda bamuwagira era nga bakakasiza ddala nti ebyobufuzi oba bannabyabufuzi bwe batyo bamaamidde esiga eddamuzi ne balikozesa ebikyamu. Ssemakadde ye akikkiririzaamu nti ensonga zino tezisobola kubeera nga tuzisuula mu gguluka nga tetuzifaako, kubanga enkyukakyuka oba ennongoosereza zeetaagisa okusobola okuprotectinga rule of law, okusobola munnange okukuuma oba okuvugiriza enfuga ey'amateeka. Ssemakadde agamba nti nkimanyi bulungi nnyo nti okwogera nga ovumirira gavumenti ekyo kijjirako ebizibu byakyo. N'agamba naye sisobola kusigala nga nsirise, sisobola kusirika busirisi nga enguzi yegiriisa. Obutaddukanya mirimu nabwo nga bwe kirina kutambuzibwa nabwo bususse. N'agamba nti nno enfuga ey'amateeka erina okubeera protected no matter the cost. Nti enfuga ey'amateeka tulina okulwana okulaba nga tugiprotectinga mu buli ngeri yonna. Naye maama, Uganda singa yalina abantu nga bano Ssemakadde singa katugeze afuuka pulezidenti wa Uganda. Omanyi kati bannayuganda abamu waliwo bannayuganda abamu balina omangi ye bwe yeesiga akazigo ke n'asala akalivu ke n'asiba akataayi ke n'avuga akamotoka ke n'atula mu ofiisi n'atekako esi wali, ebyo gyalowooza nti Uganda bwetyo bwerina okutambula. Uganda erina kutambula bweti, abantu bwe bati betwetaaga, olw'okuba ye atula butuuzi takola mirimu, eri ssente nga zijja abuuza bubuuza, empapula asanga busanze n'asayini nga tamanyi nabyasayiningako. Uganda bwetyo bwetambula kubanga abantu abali mu zi ofiisi tebakolifayinga, tebakola ki, babateekawo nga biddole, abamu tebaasoma, tebali qualified, emirimu bagifuna bufunyi bwe batyo. Naye Uganda singa erina abantu nga bano tubeetaagira ddala. Kakati munnange newankubadde taliiwo mu buntu wano e Uganda, Ssemakadde ebigambo bye byongera okubeera nga bikakasa nti akyali committed ku nsonga enkulu, nti akyalemedde ku nsonga. Kakati munnange Uganda Law Society egenda kusigala nga yo ekyali ku kaweefube okubeera nga balwana okukakasa nti esiga eddamuzi buli kimu likivunaanyizibwako era tewali kutufutubbalako nga bayita eyo beefuula abaakabi ennyo nga bakola obutali bwenkanya, basala emisango amancoolo olw'okuba nga bo emitima gy'abava dda mu bifuba gyadda dde eno mu nsawo. Kakati bano bagamba nti bagenda kupushinga for reforms, bagenda kakasa nti banyigiriza wabeewo ennongoosereza ezigenda okukakasa nti obwenkanya bubukala wamu n'obwerufu mu Uganda, mu kkooti za Uganda. Kakati mu mbeera eno nga bwe tugiraba nga baagala wabeewo ennongoosereza, kirabika kyongedde okuteekebwamu muzinzi era tusuubira nti bino byonna
Ssemakadde byagezaako okukola bigenda ku inspiringa, bigenda kukola ng'ekyokulabirako eri abantu bangi nnyo, eri bannayuganda bonna basigale nga balwanirira obwenkanya mu Uganda. Wano mu Uganda n'abo abali wabweru wa Uganda. Era munnange Ssemakadde atugamba nti I will never stop, sirigenda kulekera awo. The fight for judicial accountability is just beginning. Kakati ebyo byonna nga bikyali awo, jjukira nti twalabye Sekaana, katuddeyoko katono emabega ku Sekaana tugende tulabe n'ebigambo bya Chief Justice Owiny Dollo okwongera okugogola okulaba ddala obunkenke obuliwo obw'amaanyi, kubanga munnange nti ensala ey'omulamuzi Sekaana yasaze omusango nti Ssemakadde alina okusibwa emyaka 2 olw'okubeera nti yayisizza olugero lw'okunyoomoola kkooti, okutyoboola kkooti. Kino muganda wange oyinza okugamba nti ate kireeseewo enjega oba obunkenke okwalibadde okuswala musiga eddamuzi, kubanga omulamuzi ye kennyini yakakasizza nti anze kennyini nali offended, nanyiiga olw'obubaka bwe yateeka ku mukutu gwe ogwa Twitter. Omulamuzi kennyini yanyiiga, kitegeeza ne yeepika tikaŋŋende ajja kumpuliramu omusira. Kakati munnange esiga eddamuzi nkugambye liri mu spotlight essaawa eno, oluvannyuma lw'omulamuzi ye kennyini okukakasa ono nga yeyawadde ensala ku musango gwa Ssemakadde gwe badde bamuvunaana ogwa contempt of court. Ye kennyini n'agamba nti ye ng'omuntu yanyiiga olw'obubaka bwe yapositinga ku mukutu gwe ogwa X. Kakati kino munnange kirabibwa ddala nga ekitakkirizika, era nga abantu nga beebuuza nti ddala obwerufu musiga eddamuzi buli luddawa, kubanga tosobola kusala musango gw'olinamu interest gwe kennyini nga onyiize, kitegeeza olira sayidi gy'oliko. Kati awo kitegeeza nti mu legal system muganda wange tekikkirizika, olina okusitepinga aside n'okikwasa omuntu omulaga nti abannange nze nina embeera eyange. Kakati omulamuzi Sekaana ye kennyini yagamba nti bannange nze kennyini nanyiiga nga maze okulaba obubaka Ssemakadde bwe yateeka ku mukutu gwe gwa X, era n'agamba nti ezo posti za Ssemakadde nga anenya esiga eddamuzi olw'okuba nti nno mu misango egiri sensitive egya gavumenti tituba na bwenkanya n'ebirala. Kyamunyiiza olw'okubalangira okulya enguzi, n'agamba nti eno yali personal attack ku kitiibwa kye nga omulamuzi, ye nga ayongera munnange okwewaako obujulizi ng'eno bw'asala nga bw'onoogamba nti kyanyiiza nnyo nanyiiga naye kankusalira omusango omusajja ggwe n'oŋŋamba bw'oti, kitegeeza nti kakati awo ono ate yaba afuuse nga omuwaabi akuvunaana, oba akatugeze yakuvunaana, yavunaana Ssemakadde. Kivudde mu kubeera nti nno aliwo ng'ali Newton mu kulaba ddala yakola ensobi oba kati olwo kifuuse pasono. Omulamuzi yakyewaako obujulizi, era muganda wange ekyo ne kiba nga kyaleetawo embeera enzibu ennyo, nti kubanga omulamuzi kiba kitegeeza nti yalina omusango guno guvaamu, yalina okuguvaamu n'agukwasa omuntu omulala, kubanga kirikiriya nti yakozesa akakisa kano oba omusango guno okubeera nga apanishinga Ssemakadde, kugamba okugezaako okusirisa eddoboozi ly'abo abanyigirizibwa
ng'agezaako okubeera nga escapinga mu ngeri y'okuba nti yeegaana. Omanyi kati buli muntu yenna gwe banenya alina okwegaana. Nedda naye okwegaana tekitegeeza nti tewazza musango. Kakati muganda wange, era nga bwe nkunnyonnyodde awo, tulaba nga ate omulamuzi Owiny Dollo atunnyonnyola alina ebintu bye yannyonnyodde wano. Owiny Dollo ng'agamba nti tewaliiwo nannyini Uganda. Era ebigambo bino okwegamba bwe twongera okubeera nga tubitunuulira okusinziira ku Ssemakadde ng'asiikudde eri wano, tulaba omulamuzi anyiiga, kitegeeza y'omu ku abo abalya n'eddolo tetumanyi, naye sijja kumusalira musango, naye okusinza naye ku nsala ye jjajje ng'agira ebintu baba mugoba nga tuvudde mu 2021 mu kalulu ako baagumugobamu n'agugaaniramu, naye ali awo. Naye kugamba ali awo mu makkati, jjukira nti kakati oba oli awo agamba nti naye kati nange mu kiseera we mbeeredde Ssaabalamuzi, kwegamba banjogereko nga Ssaabalamuzi akyasinze okubeera ow'ekibogwe ku mulembe gwange, ekikooti bwe yagamba bweti ne bweti, kakati n'abeera ng'ali awo mu makkati awo agamba owange kuba kajjukira ye ali awo mu ssenta. Kati kyekiriwo kubanga kirabika waliwo obukuubagano wakati wa essiga eddamuzi judiciary ne executive, Museveni ne baminisita be. Waliwo obukuubagano awo kubanga kireka influence eva eri, kubanga jjukira nti Ssemakadde agamba nti political influence efumbekedde mu ssiga eddamuzi, era yeviiriddeko okusala emisango egimu amancoolo, yeviiriddeko obuli bw'enguzi n'obutali bwenkanya, obutali bwerufu. Ekyo kiri awo. Kakati muganda wange, kyandiba nti Owiny Dollo agamba nze ndiddeko zimala, kansigale ng'abantu bakyandabamu akaniguusa. Kakati yabadde ku Janan Lumudde, Chief Justice, n'akuba omulanga eri Bannayuganda nti Bannayuganda balina okwekumaakuma, mulimu gwabwe okwekumaakuma, basobole okutegeera eggwanga lyabwe oba okubeera nga batunuulira mu bulambulukufu eggwanga lyabwe gye liraga mu maaso. Era awo we yasinzidde okubeera nga ajjukiza General Museveni nti tewali muntu ssekinnoomu oba guruupu ey'abantu erina obwannannyini ku Uganda. N'agamba nti no matter oba olina ekibiina gy'ovaamu kati NRM, oba eggwanga gy'ova, oba gy'owangaalira mu bantu b'owangaaliramu, naye Uganda yaffe ffenna, yagamba we collectively own this country, nti ffenna ng'ekitole Bannayuganda, ensi eno yaffe. So singa muhoozi walawangaga nti kozi yagamba anyumirwa nnyo okumuyita first son, yakyogerako mbwe anyumirwa nnyo abantu nga bamuyita first son. Kakati ye yalowooza nti olwokuba nti abantu bamukiira nti first son, naye erabira nti ne Balumumba Amin baaliko ba first son, naye erabira nti n'abantu abalala baaliko ba first son, ne Akena Owobote yaliko first son, era waali awo naye amulaba acoppa, naye yaliko first son. N'abalala baaliwo, Balule baalina abaana, Babinaayisa baalina abaana, Bookero, ono Okero Oryem, abo bonna baaliko abaana oba baana b'abakulembeze abaafugako Uganda. Muhoozi kyeyerabidde ate nga oyinza n'okwesanga si ye first son, naye nga tamanyi nga si ye first son owa ddala, naye nga tamanyi. Just njogera bwogezi kubanga omusajja tabalirwa nzaalo, ayinza n'okuba nga si ye first son owa ddala. Ngambye ayinza kuba, saagala mugambe nti ye kituufu, ye si ye, ngambye ayinza okuba, kubanga gye tutegeere wano General Museveni nti ate alinayo ne famire endala. Ye kennyini yali ku mukolo ogwa muwala we nga oba afumbi oba famire endala, naye bali baasoma era bali
bagezi toyinza kubanga obuuza mwasoma ki mwakola ki tebakola designing sima tebakola biki sima bali basoma ebyaddala era simanyi naye sijja kuyingira nnyo mubira okwatako naye kwegamba kyengezako kwegamba nti okwenyumiriza mu ekyo kwegamba nga olinga agamba nti gwe first born wekka first son nga agezaako kulaga ng'ebingenda okunyonnyola nti sigenda mulina okuwandika apology lina okukola ki alagira bulagizi kakati nga ono akakasa nti we collectively own this country no one has more claim to it than anyone else titewali alinako share ey'amaanyi oba abanja ekinene okusinga abalala bonna naye kyewuunyisa nti ate wano abagwira bayinza okuba nga bali beta Ugandans okusinga bannayuganda abalala benjoyinga buli kimu abagwira ensi yawambibwa kati gwenza okugenda mu China katugeze naye ng'abamuwa obuyinza obwo baki bagwira banne bwe babumuwa obuyinza kakati munnange nga bwe nkutegeezezza Owiny Dollo bw'atyo ng'agamba nti no one has more claim to it than anyone else Owiny Dollo nga atunnyonnyola kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti ebigambo ebyo olina okuba nga tulowooza nnyo tutunuulira tulaba kiki ekigenda mu maaso bakati Uganda egenda yereshapinga njagala okubabuulira kivuba mu kulabisa kibaita okulabisa mu kimanyi Bobweni yagamba nti mulabise system ejja genda yechekinga yokka bwetyo ng'okulabisa kuzze kati Ssemakadde bw'atyo azze n'anyomebwa nti yorasta munyiwanjagabe kibiki naye kyakoze mu kiraba okusinga abo bemulowooza nti bo boogera oluzungu mbu bakola batya kumbe oluzungu lwabwe beefuula ba diplomats nnyo kumbe era bwe batyo bwe bagenda n'obuwoowo bwabwe ne bagenda mu State House ne balya ebicepere kakati twetaaga abantu abatalya bicepere nga ba Isaka Ssemakadde ba Bobi Wine n'abalala abo abali transparent bo kwegamba ng'ebintu babikola bwe batyo naye nga bikkirizika kubanga eno ensi ya ddala kakati Alphonse Owiny Dollo bw'atyo ng'agamba nti Uganda esobola kufuna progress esobola kweyongera mu maaso obukulaakulana nga bannansi bonna aba citizens benyigira mu kwogerezeganya mu sincere discussions olwo basobole okubeera nga batunuulira oba beetunuulira mu butebe bagenda okubeera nga bakwasaganya eggwanga nga basinziira ku ebyo ebyayita ebibagatta awamu wabula waliwo abantu abamu batugamba nti ffe twalwana ffe twakola tuti my father I'm here to revenge nange nzadde omwana arevenging ebyo kitegeeza abo balina byabwe ate era tebabankoba ki bannayuganda batuufu kubanga munnayuganda omutuufu tasobola kwogera bintu ebyo era bw'otunuulira kati nga Amini bye yakola mulabira ddala nga ye yali munnayuganda omutuufu kubanga yali tagenda kwegaggawaza yali tagenda kukola atya kubula buli kimu yayogeranga ebigambo 2-3 ng'ayogera ku munnayuganda ng'ayogera ku nsi ye Uganda kati bano bo boogera ku matwali era kibula nga bazingiramu eri my uncle my brothers abahimas manya biki ebyo beerimbika mu bannaabwe naye ate ne bannaabwe abamu olwokuba babawa ne balya ne batavaayo kwega ne baamwegaana mu kampeeni za 18 basajja tebamwegaana era Abaganda be baamusembeza n'akatinko kaabwe naye nga baali bamugobye naye ebyo byonna nti twogerako history common history kitegeeza bw'oba tolina tosheyaringa history eyo kandi nga bwemadde mbyogera amatobotobo oyinza obutategeera biki baamwegaana baani biki tosobola kubitegeera muganda wange weetaaga more classes jangu inboxing wano ku WhatsApp oba oli awo nkuyitireyitiremu nti mbadde ntegeeza kino kakati munnange Museveni gye buvuddeko Owiny Dollo okwogera bino nga Museveni amaze okubeera ng'akola comments
ng'agamba nti abalamuzi balabika baliko external influences nti balina ababapika ab'ebweru ng'asinziira ku nsala ya kooti nti ba civilians tebawozesebwa mu kooti z'amagye era ekyo kyongera okubeera nga kikulaga nti obunkenke bw'amaanyi nnyo wakati wa essiga eddamuzi wamu ne executive branch of government. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti Muhoozi yabuvuddeko yakawangamudde bwe yatugambye kugamba okwongera okukkaatiriza ensonga eno nti Muhoozi yakawangamudde n'agamba ku wiikendi nti njagala kooti enkulu enneetondere yali agambye nti ayagala written apology nti bakwate bawandiike Chief Justice awandiike mukama wange First Son mutabani wa Museveni mbadde nkwetondera twetonda ng'essiga eddamuzi okubeera nti twasaze mbu ayagala beetondereyo PDF. Kati weebuuze nti essiga eddamuzi bwe lyetonderayo UPDF y'abani? Olaba ndowooza nti amaze okwawula essiga eddamuzi Uganda kubanga kajjukira twogera ku mateeka constitution kuba kati bano babijja mu constitution efuga Uganda. Kati bwe babanga bano babijja mu constitution nga Muhoozi ayagala beetonderi UPDF aho gwe muganda wange ampuliriza okuleka mpozi nga naawe olimu amazzi mu bwongo. UPDF yaani? UPDF yaani? Kubanga UPDF kitegeeza nti n'amateeka gagikwatako galina okubanga gali mu constitution etutwala ffenna ey'eggwanga lino. Kati bwe kibanga Muhoozi ng'omuntu ye wali atudde wali agamba nti ayagala essiga eddamuzi liwandiike written apology era n'agamba nti n'ayongerezaako ng'agamba nti mbu singa tafuna apology eyo mu bwangu nti waliwo ebigenda okuddirira. Muwagira bannayuganda, muwagira naye mu butuufu bw'osanga ng'omuntu awagira Muhoozi musabirengako mugambe Mukama akusaasira ozibuke amaaso kubanga oyo omanyi kati waliwo abantu abamu nabagamba nti waliwo abantu abamu nga ye bajja muzaala nga taligenda kukkiriza kintu kimu akule nga taligenda kikkiriza kugamba ye omuntu omu nga ye first of all ye abantu abamu nga ye omuntu ow'eggwanga lye takola nsobi nga ne wabassa omuntu ajja mumukweka. Eri abantu abamu nga ye muganda gwe takola nsobi. Eri abantu abamu nga ye kugamba nga ye ekintu kyakkiririzaamu. Kati wali abantu abo kiraasi eyo nga bo bakimanyi tife tuli beeri ng'era Muhoozi bw'atera okukyogera nga agereesagereesaayo yonna gy'abadde agereesaayo byonna mumanyiyo era nga bo tebaliva mu muntu waabwe. Ekyo kye batusingako by the way, ekyo kye batusingako. Abantu bano tebava mu bantu baabwe. Naye wano ffe mu Buganda wano bw'osanga omuganda nga ava mu muganda munne n'omubuuza nti kati lwaki atova mu muganda munno, gy'osanga omukyoli ng'ava mu mukyoli munni gy'osanga. Naye kati this time around njagala okubabuulira this is oba situation eno girabe nga a small group of people against the rest of Uganda. Kati the rest of Uganda ffenna tulina kwekumaakuma wamu okoleka ka group ako dolo kayogerako era kaakano kejjeeyo Muhoozi be bakakulira kubanga bo already bejjeeyo nti bawakanyiza constitution mu bulambulukufu baagala apology tebaagala kumanya nti amagye maite UPDF gwe bajja okugamba nti maite UPDF bo bagiyita naffe nga twebuuza UPDF yaani? UPDF eyo yaani? Naye munange Isaac Ssemakadde ono abantu abamu baadde beebuuza nti Isaac Ssemakadde naye kati lwaki yadduse yandisigadde wano? Muganda wange bagamba nti ekyekango tekikola ki? Tekimanye muzira, tekimanye muzira. Ate sekako kaali kakulumyeko bw'okalaba okola ki? Okadduka. Jjukira nti Isaac Ssemakadde yali awolereza Malema Biriizi kati gwenza okoza ti Malema Biriizi yekka ku musango gwe gwa contempt of court gwe bali basibye emyezi egyo 18 ye bamusalidde emyaka 2. Kati kankuweeyo kyekulabirako muganda wange bangi nnyo be bazze basiba ku nsonga eyo eya contempt of court
mumbeera efaanaganako bwetu newankubadde nga ba human rights activists bavuddengayo ne bajja boogera nga bakivumirira naye era nga basibwa nti bano abasajja tebalina nsonyi nti ekyo kiva wala nti bamafiya bali muli olwedde bamaze odd'omugamba nti oyo tumusibe myaka 2 agira abeerayo azannya nti alwanirira mwaka gwamala nga ye president wa Uganda Law Society katumusibe 2 kale n'omulala agulamulire muki mukomera bano abasajja kakati kino kyongera okulaga nti Ssemakadde biri byonna byayogerako ebirala si byangu kubeera ng'omuvunaana era ekikukakasa nti byayogerako bituufu kati balina musibira mu musango ogwo contempt of court kati gwe kankubuulireyo abantu bangi nnyo abazze basibwa lisiti weeri ey'abantu abo abazze nga basiba nti emyaka giweeredde ddala era nga abaprofessionals abawerako baligo professionals wano mu Uganda obeesanga bali mu conflict eyo nesiga eddamuzi era nga omusango ogwo charges eza contempt of court nga zibaluma era nga newankubadde nga abantu bazzenga boogera bingi nnyo naye nga kiba kibaddewo 2020 Ivan Ssebadduka ono muganda wange bannayuganda bajja okwewuunya Supreme Court bwe yasalawo ne bamusiba ku musango gwa contempt of court era nga ono yagamba nti yali alifaringa ku Supreme Court omusango gwamusibye yagamba nti Supreme Court Council ey'abasiru yagamba Council of Fools kyekigambo kye yayogera o public statement gye yakola kakati bwe yayogera ekyo muganda wange ono ndoza yakyasinze okusibwa emyaka emingi kubanga ono bamukaliga emyaka 3 era ku musango gwe gumu ogwa contempt of court kakati omusango guno era kugamba gutwale nga turning point ey'ebintu byonna 2020 we byatandika nga Ivan Ssebadduka nga amaze okuyita Supreme Court eya Uganda nga Council of Fools council y'abasiru kakati munnange okuva kwoyo tulaba nga mu 2022 lawyer Malima Biriizi naye bamusiba emyezi 18 era naye ku musango gumu gwa contempt of court yali mulamuzi era aliko ensonga essaawa eno Musa Sekaana yamusindika mu mbuzi ekogga oluvannyuma lw'okubeera nti ya insulting by judicial officers agamba nti yali ayisiza olugaayo mu kooti wamu n'okumalamu kooti ekitiibwa kale omusango gw'amabirizi nga era ogwa Ssemakadde ng'ogwa Ssebadduka gyonna gyaraisinga concern ng'abantu bagamba nti ddala tewali freedom of speech wano tewali kati era ku nsonga y'emu wano tulabi wano juuzi wano nti mwenna bino byonna mubaddewo tulabye Aaron Kiiza January 2025 naye era emyezi 9 gye bamusindika bino byali mu kooti martial wali omusango gwa Dr. Kizza Besigye nga bali mu kuwuliriza Dr. Kizza Besigye jukira nti ono Aaron Kiiza yali wamutawaana nnyo ku tiimu ewuliriza Dr. Kizza Besigye era yabawo akaseera akazibu ennyo kati ono nno munnange bamusiba lwakuba mbu yakyankalanya kooti yakyankalanya kooti bebatyo ne bamugulako egy'emisango kati Ssemakadde bw'atyo jjukira nti mpugambe yali awuliriza yali looya ow'amabiriizi 2022 era nzijukira mu kiseera ekyo baatuukengera n'okumugana ogenda mu kooti musimanya tebaagala barasita nviiri simanya ali shabe ebiki bwe bityo naye okumanya nga benkugambye nti abantu abamu kwegamba balina engeri gye batunyomamu banyomanya abantu aba bulijjo nti beetwala okuba nti bo bategeera nnyo nti omuntu aba asibye enviiri otategeera oyo talina magezi naye amagezi gaabwe tegatuyambye era obusuuti bwabwe n'obutaayi bwabwe tebutuyambye n'enzongo zaabwe tezituyambye nnyo abantu bangi basobola okwogera oluzungu oluli average naye nga bategeera ensonga balumirirwa abantu bannaabwe ensonga ate n'abatufuga nabo era bw'otandika okunoonya ebitabo byabwe tebiriiwo abatufuga bwe bakutuma ebitabo nti leeta ebyamuhoozi kale
bireete ebitabo bya Muhoozi tulabe tebiriyo n'ebyefuula nti babitegeera nnyo ebintu ebyo influencing system era juzi mbuzi yaffe ngenda kuwanvuwa ne kangisalire wano yali mubaka owa Municipality ne Ssemujju Nganda eyagamba nti Museveni aleetera abantu abagonjufu okukola ebintu ebyekisiru kubanga abayinfuluwensinga era n'anokolayo Kiddu Makubu yalaga nti Museveni yamukozesa ebintu kugamba n'omwana wa Nassali byatasobola kubeera ng'akola kitegeeza nti bali ate bakozesa abaasoma ebintu bakozesa ssente kubanga bo baawamba eggwanga era akasente bakalina. Sigenda kusukka nnyo wano atusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo akuume.